Kyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi tulina okulwana tuwangule ensi eno tulina empeera ennungi kyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi w'otuula otudde olowoozeekeyo olowooza mirembe okutuukeyo nedda waliwo okufuba sikuseereza lidda mugga tulina okuwangula ensi eno tutuuke mu nsi eyo. Sure Word of Prophecy Ministry. Tulina okulwana tuwangule ensi eno tulina empeera ennungi kyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi. Omukaba obwenzi kola ya seto. Mukama waffe yeebazibwe atusobozesezza okubanga ne sabbiiti yali tusobodde okujja okuyiga ekigambo kye. Olunaku olwaleero tugenda kuba nga tweyongerayo kuva we twakoma nga bwe nabasuubiza nti tugenda kutandika we twakomye tumale ekyokuyiga kinene tusobole okudda ate ku birala kubanga bingi nnyo bye twetaaga okuyiga naye ate obudde nga nabagana tuba na butono naye mu kiseera kino asobola tuwombeke tuweeyo okusaba tutandike puroguramu yaffe ey'olwaleero. Katonda waffe twebaza ekisa kyo okuba tukyali balamu twebaza okuba otukuumye tugabiridde ekisa kyo n'okusaasira ku byo tututaddeko tukwebaza tugenda kuyiga ekigambo kyo tusaba omwoyo w'amagezi atubeere otukuume n'omumaleka ab'amaanyi otuwa ekisa okumalako sabbiiti entukuvu era n'omukisa ogwa sabbiiti gwe yasuubiza tugende nagwo ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Mikwano gyange abala puroguramu eno nebaza Mukama kubanga temukoowa mubeerako buli kiseera okulaba puroguramu eno era nga mulaba ku lutimbe wano emabega ekifaananyi ky'ensolo tuzze tubiraba entakera. Ekifaananyi ky'ensolo kitegeeza ekifaanana ng'ensolo tuzze tubiraba ate era bye tulimu byonna byonna tuli ku kifaananyi kya nsolo nga bwe nze mbategeeza nti Setaani bwe yamala okulaba ng'akoze omulimu gwe gwonna bulungi nnyo nga alemereddwa mu ggulu nakka ku nsi agutandike bulungi nga bwe yagukola mu ggulu. Ku nsi yajja ayita mu birala teyajja open nga bwe yakola mu ggulu. Ku nsi ogwasooka ayita musota najja ng'akozesa abantu ab'enjawulo ne tulaba nga kati waliwo emizimu simanya mayembe n'ebirala mandwa birimu kati buli omu alina bw'abiyita mu ngeri ye naye ate nga bonna bali ekintu kye kimu bamalayika abaayonoona wamu ne Setaani beebo bonna abatigomya ensi eno. So kye yakola kwe kulaba ng'akozesa yalaba nga tasobola kusigala mu bukaafiiri abantu ne bamusemberera kubanga bali bategedde nti obukaafiiri butatya Katonda ate obukristaayo kwe kugondera Katonda. N'akyusa foomu n'ayambala ekyambalo ky'obukristaayo n'akola byonna by'ayinza okulaba ng'ayingira obukristaayo n'afuna bannaddiini abaluvu abeenoonyeza ebyabwe bajja mu buweereza abajja mu kukola omulimu gwa Mukama nga banoonya byabwe baagala byanfuna n'ayita mu abo bw'ayita mu abo n'alaba omukisa mu kwonoona omulimu gwa Katonda. Naye mu kiseera kino muganda wange alaba puroguramu eno okutegeeza ebigambo bino ti Katonda wa kisa. Abantu bonna abakyali mu nsi muno bandibadde bazikira buzikirizi naye Mukama olw'ekisa kye enjiri ekyabuulirwa era Katonda kyakoola abantu okudda gy'ali okuleka amakubo amabi. Tuzze exposing obukaafiiri. Sitaani kye yakola kye kino kwe kuyingira mu bibiina ebyenzikiriza n'ayita mu bannaddiini nga tuzze tulaba n'atondera bibiina ekkanisa ez'amazima najja n'azikuba ebigo n'azoonoona kwe yava mu bukaafiiri n'ayingira obukristaayo. Ekkanisa y'abatume yali complete eri pure era tulaba mu mbalaasi ziri eri ezaakubikulibwa ng'erabigibwa ng'embalaasi enjeru
mwattu yamala neyononeka netandika okukola ate ebyekikafiiri. Tulaba Pawulo yalwanisa polytheism, ensi z'abakatonda abangi, n'agulumiza monotheism, kusinza katonda omu w'omu ggulu. Setaani asitula enteekateeka ye okulaba ng'ayingirira Christianity n'asuula obutukuvu bw'ekigambo kya Katonda. Bingi ebyajja biyingira mu Bukristaayo mu kiseera ekyo era nga bikyayingira. Tulaba nga obusamize bwatandika okuyingira, ekibiina eky'abatume ekyali kisigala kiriwo bwe bamala okufa ne bavaawo ba Yokaana bonna n'abalala bonna abaali ab'amaanyi mu kkanisa, ne wasituka ekibiina ekiyitibwa ekya Catholic Church. Catholic Church n'egolokoka n'efuna ba emperors ne bagisaamu amaanyi, bapaapa n'atandika okwegulumiza, n'atandika okwefuwa ebitiibwa bya Katonda, okubatiza ne kukyuka, n'atandika okubatiza nga basiiga abaana amazzi mu byenyi n'abantu abakulu, ne babatiza obwana obuto obutannaba kwesalirawo, ebifaananyi ne biyingira, etteeka lya Mukama n'atandika oddikyusa nga Daniel essuula y'omusanvu ennya 25 bw'agamba nti yalowooza okuwanisa ebiseera n'amateeka. Ayalowooza okuwanisa ebiseera n'etteeka, n'abaga etteeka lirimu ebiragiro 10. So God has the moral law ku bipande by'amayinja bibiri omuli the 10 commandments under one law, the moral law. Nga olaba ceremonial law wenna ebiragiro ebirala ebiyitirivu ebyabitwala ku ceremonial gundi commandments eza ceremonial. So God's law Setaani n'agikwatako ssemateeka eyo n'agikyusa, n'atandika okugyamu ebifaananyi, kale ebifaananyi bisinzibwa kyere. Bano abaala basajja battu ne bakazi battu abakyawa sabbiiti nabo nabakwatawo ne bayuzaako awo. So buli omu kati ajja atwalako kiwayi awamugondera waatwala, kubanga people are now selfish, banoonya bibasanyusa. Ebikolobero abamanyira okusamira bajja muli bifaananyi, abamanyira obutawa Katonda kitiibwa bagala okujja nga bamawale bakyetwale ewa Katonda nga bebamukontrolinga, abagamba nti ndagira nkitwala by force. Abo sabbiiti ne bagijja kubanga Katonda gwe basinza tebamuwa kitiibwa, Katonda ow'omu ggulu gwe baga nti bamusinza tebamuwa kitiibwa, ate nga sabbiiti yetuddemu ekitiibwa kya Katonda kyonna. Bw'ojjawo sabbiiti Katonda batakyayimiriddewo, kubanga erimu authority eraga nti Katonda yakola eggulu n'ensi. So byonna bize bibaawo mu kano nga ngawuliza alaba programu eno. Ekisaawe eno ey'obunnabbi gye tubeerako bwa Bayibuli, bakuna obunnabbi bagamba ojja nkulangireko obunnabbi obufere obwereere, naye buno obunnabbi bwa Bayibuli obulaga ebiseera n'ebiro bye tutuuseemu, Bayibuli bweyogerako. So mu kiseera ekifaanako bwe kityo, bwe tuba tugenze mu maaso tulaba ekifaananyi ky'ensolo. Kati Setaani bwe yamala okuwunda ekibiina ekyo ekijeemu, mbagambye Catholic Church, tulaba nga mulimu kati abaana abakoze ekifaananyi, the image of the beast. The image of the beast, they are working exactly as the beast. Bakolanga ensolo bwekola. Bwe kityo baganda bange abala programu eno muzukuke nga tebona kubeera kikeerezi. Tugenda ku lutimbe tutandikire wetuwako mu mundi oguwedde. Newankwadde nsoose kwogera bigambo ebyo tutambuddiseemu nga obudde butambuddemu, naye kino kijja kumalayo essaawa zaffe n'obudde bwaffe obwetufiiriddwamu. Naye katugende ku lutimbe tulabe ebigambo bino eno. Nakome okubalagako wali eri ku bukafiiri bwayingizibwa mu nkiso mu ekereziya, era obukafiiri obwo bwe bumu obuzze busensera ebibiina ebyenjawulo. Bayibuli egamba, katugendeko mu maaso awo katono nnyo kukyandikibwa ekiddako, agamba wanga atugambye tetuyiga kkubo ly'abamawanga, awaddako n'atugamba bw'ati nti we bayiga ekkubo ly'amawanga agamba and they followed vanity, ne bagoberera obutaliimu, and became vain, ne bafuuka abataliimu, and went after the heathen that were round about them, ne bagoberera abakafiiri ababalinaanye. Genda maaso n'agamba concerning whom the Lord had charged them, Mukama bwe yali abagambye that they should not do like them, baleme kukola nga bo. Omulembe guno gwe tulimu baganda bange abaleba programu eno mikwano gyange, nti obukristaayo bufaananye obukafiiri kakati. Buli olaba enkola z'obukafiiri zonna ezaaliwo mu biseera ebyayita, emisalaba, ennimi ezo layini ezitegeeza 666, devil signs, devil horns, byonna kati bikozesebwa pagan symbols, pagan rites, pagan crosses, all of them they are now in the so-called churches of Christians. Katugende maaso tulabe ebirala, kubanga bino twabirabako omundi ogujjanja kujjanga mbalaga obubonero obw'enjawulo obw'ekikafiiri. Obunnabbi buno bwonna bwenjogera tuze tuyiga mu Bayibuli. Twayiga ensolo ziri ennya, twayiga ebintu bingi nnyo. Twongera bugezi mulaba ndowooza obusalaba obw'ekikafiiri bwe babalima nti Yesu si gwe musalaba kwe yafiira. Jasi bivoola bityoboola biŋŋoola Yesu ne mulimu gwe yakola ku musalaba. Obona bukafiiri, that is paganism. Ano bayinza okugamba nti Yesu yafiira ku musalaba ogamba nti bukafiiri. Yes,
n'omusalaba si ye guno ogwali omutonetone nga guliko obungodiira obw'okuddula. Katugende mu maaso. Bwe tweyongerayo tulaba omusalaba guli wenakoma oguddako omusalaba tulaba nga guliko sapole yengeriko ebibidi sebenga mu birabe babala nga babala essaala ezo. Omusampozo tulaba ebibiina bingi organization ezikozesa emisala nga tugenda okulaba nga tulaba ku bid says ensinza y'okubala embiri ezo. Katugende mu maaso tulabe ebintu ebyawaddako. We tudagende mu maaso agamba tulaba katuyongereyo bid says tuziraba pagani gundi zonna zazikozesanga. Katulaba ebibiina bingi bikozesa obusiramu bukozesa bid says. Tulaba obukatuliki bubikozesa. Tulaba tuddamu babuda babikozesa. Tulaba bahindu babikozesa. Abamisiri babikozesanga. So Babyloni babikozesanga. So enkola zezimu rights z'obukafiiri ne ziyingira Christianity. So kati banene ebibiina ebimu bijjeeko bikwatako akatonda bikulikitanaako. Naye akalipya ebibiina byonna kayitibwa the cross omusalaba ogukozesanga akabonero ak'obukristaayo kyatandikira ku ekereziya lwa bujeemu. Kyovola nti osomesa kiriwo olutalo lunene agamba Catholicism they put the popes put the insignia of the cross everywhere is seen that insignia or sign on their pulpits, their garments, and everywhere they use those crosses. I told them the cross was associated with the power of Rome. So enkola y'okukozesa omusalaba kitegeeza nti Roma ye controllinga from paganism to okuva ku bukafiiri paganism. Tulaba nga omusalaba gukozesebwa batamuza nga Constantine byaguleeta, then eno gye bayita Christian Rome oba etali pagani Rome eno Rome ensomi. Naye tulaba nga emisalaba gitwala mu maaso. Twajjanga tumanyi nti emisalaba kya muzira abagikozesa bakafiiri, ne mu kiseera kino ate n'ebibiina biyingiddwamu emisalaba nga SDA ebyo gyakyogera entakera obutakijja ku mimwa kubanga obukafiiri obwo Mukama abukyawa. So bizze byeyongera entakera bizze byepayiringa. Naye ng'enkola zonna lwaki bizze bwe bityo kubanga Setaani enkola z'obukafiiri zirabye omukisa mu bibiina ebyo era kati zeewaŋŋamya zeegazaanya zirabye omukisa. Katulire ku lutimbe tungere tulabe ebintu bino eno kubanga kade tulina kado. Bwe tweyongerayo ku lutimbe nga tulaba ku misalaba gino eno mbadde mbaga bidisa ebibiina ebyenjawulo ebikozesa bidisa ezo. Bwe tweyongerayo tulaba Catholic News Network, Catholic News Service, bwe tulaba Catholic News Service bwe weyongerayo katono nnyo tulaba eyo Half Moon and Star. Ndowooza oyinza okulaba ekiddako awo olaba omwezi ogw'ekitundu ne munyenye mugigulaba ndowooza. Bwe tweyongerayo tulabye mu paganism nabo tulabe olaba ndowooza Sun God oyo mulaba ndowooza tewali njawulo Half Moon and Star. Tulaba n'abakatuliki bakozesa TTT kubanga T etegeeza tammuz the Sun God. Olaba wali Half Moon n'enjuba wali mu nsonda n'olaba emisalaba gino egiri eno egikola enjuba ne Half Moon, that is tammuz making obusalaba obungi bukoze enjuba nga oyinza okugiraba Half Moon and Star. And Sun. Then tulaba Half Moon and Star. The Islamic tulaba Catholicism ali wali tulaba paganism. So they are uniform. So ebintu bino bizze bisensa naye nga origini yabyo tebina si byabwe kikristaayo. Tujjukira obukafiiri ye kibiina ekyasooka okuva ku mulamwa n'okukola obukafiiri okubuyingiza mu nkusinza. So buli ekibiina ekifolowinga obukafiiri bw'ekereziya kyatondebwawo Catholicism era obukatuliki ye bulina authority over that organization. Oba kati SDA etwalibwa General Conference, they are now controlled by Catholicism kubanga balina pagani stains, balina pagani rights. Obukafiiri mwebuli buweebwa ekitiibwa. Islamics tulabanga nabo bakozesa those Half Moon and Stars n'ebirala bingi besinza kumalayo kubanga kino kyonna baganda bange abalaba programu eno agenda zino zonna bazigendeddemu okulaba nga baprolonginga obukafiiri okujja mu kyambalo ekyera kubanga bwebujja mu nkola y'ekikafiiri bajja kuzuukuka abantu kati babuyisiza mu nsinza mu bibiina ebyenjawulo okola nga babuyi enforcinga mu bantu naye nga ekigendera ye busamize mu kiseera bwe tugenda enkola abasamize okubalaba nga tulaba kati embugo zaabula abantu tebakyesiba mbugo tebakyesiba yirizi
kubalabanga bonna bafa tebakyali masabo gano ag'amasubi. Omusajja azimba essabo ng'oyinza oddiyita ennyumba n'ayambala bulungi essaati abamu n'akubawo ekizimbe nga kiva kuno nakuli n'agamba Mukama yeebazibwe n'awanika bayibuli n'agamba nti haleluya. Naye nga atudde ku maanyi ga kizikiza ku Tuesday tulobira bawanene ku Tuesday buli Tuesday tubeera wano nga tuyiga. Tulaba bano basajja bakakande bakayanja baani bonna ba Bugembe nga bali ku maanyi ga kizikiza kwe batudde basamira busamizi Setaani bakozesa. So tulaba nga Obukafiiri kati Setaani buli womu wa mu groupinze agamba itusooke kasita otudde wootudde n'oyo n'amuteekaawo kasita alaba nga akutudde mu sitayinize ez'Obukafiiri itusooke kimumala n'obulya ku bayibuli n'ovumirira ebibi bitya naye ng'olina amabala g'ekikafiiri Setaani abeera okke naawe kubanga obeera agenti we mulungi nnyo obuzaabuza n'okubuzaabuza nga no babujingo n'efuulayo kya bayibuli naye ng'ate ye kennyini ebikolwa bye byetaaga n'okwokya naye ng'ate tulaba ng'ate yefuddeyo kya bayibuli mbw akabya ekigambo kya Katonda naye ng'ebikolwa bye wuyo agoba bakazi kuwasa balala akola biki bwenzi kusaddaka abaana b'abantu by'emisaayi kwe batudde naye ng'ekigendera kya byonna Setaani ebyo bimusanyusa kubanga kungulu age ekifaananyi kirungi naye nga munda okola byagala it's okay ate ne kungulu kubanga olina amabala ge ag'Obukafiiri ng'asanyuka kubanga ebyo byayagala. So katugende ku lutimbe tweyongereyo olw'ebigambo bino eno olwakadde nti katugendako naye ng'ebyokuyiga bingi baganda bange. Bwe tweyongerayo agenda maaso n'agamba ebigambo bino ndowooza mulaba half moon tulaba mu Bukafiiri half moon that is sun god the hoofed god with the horns n'amayembe mumulaba ndowooza ne half moon gye bakola mu kinazi mpoza kinazi tujja kuddamu tulabe ku pagani symbols tulabe ne muloma balina kikooni gundi ekinene kye bateeka mu St. Peter's Basilica ekiyongera okukakasa nti Obukafiiri obwo nabwo naloomebwa embulesinga kikooni za pagani symbol tujja kujja tubirabeko bapagani gundi be bakozesanga bonna ba emperors n'abalala bonna Abakafiiri ne bakabona ba Dagon nga bakozesa Obukafiiri bwe bakozesa kati ngate buli mu beta abakristaayo mu kiseera kino. Katweyongereyo bwe tweyongerayo tulabanga tulaba Obukafiiri katweyongereyo katono nnyawo tulaba Obukafiiri omulaba ndowooza half moon and star tuyinza okujja ndowooza ebigambo ebyo tusobole okulaba ne sita eyo bulungi nnyo eri wansi ndowooza mulaba ebigambo ebyo this is paganism Egyptians with half moon and star. So yeyo origin y'ebintu ebyo mwe mwizo okubiraba katweyongereyo maaso tulabe ebigambo ebiddako. Bwe tweyongerayo tulaba Catholic gundi windows baz painting half moon and stars nga mwizo okulaba bibyo byonna half moon Catholics bakozesa ebintu bino bulungi nnyo kubanga binako origin. Eka tusome ebigambo bino eno nga tumaze okulaba Obukafiiri bonna bwe tusome ebigambo bino mu Great Controversy page 382 agamba in the words of the prophet of to Israel ebigambo nabbi bya nabbi eri Isirayiri thy renown ettutumu lyo went forth lyagenda lyasaasaana amanga the heathen mu Bakafiiri abatya Katonda. Wano tuli ku SDA ettumu lyayo lyasaasaana mu bibiina ebirala bitatya Katonda. Bayibuli byayita ababbi. Lwaki babbi? Bayinza okuba tebatwala abantu ba Katonda tebalina bye babba naye olw'okumenya etteeka lya Katonda erimu okukuuma olunaku lutali lwa Sabbiiti abalala nebira binyo bisiza kugira bibakola ebimenya etteeka lya Katonda. Bayibuli egamba nti olw'Obakafiiri abo abafaanana bwe batyo for thy beauty olw'obulungi bwo for it was perfect through my comeliness nti kubanga ali otuukiridde nga bwe nakukola olaba ndowooza which olw'obulungi bwe nakuteeka I had put upon thee bwe nakuteekako saith the Lord God bw'ayogera Mukama. But they fell by the same desire which was the curse and ruin of Israel. Ne bagwa ebiina byetwogerako ekiseera kino ne bagwa mu ngeri y'emu nga ekikolimo ekyatulugunya Isirayiri the desire of imitating the practices and courting the friendship of the ungodly. Olw'okwefaananya ebikolwa ebyensi okufaanana Abakafiiri n'ensi nga bwefaanana n'okulaba nga bakola emikwano n'Obukafiiri n'abatatya Katonda. Thou didst trust in thine own beauty nti kubanga weesiga obulungi bwo ng'olaba gwalina gwamanya amazima no amalala gakula bukuzi ne weesiga obulungi bwo and playedst the harlot because of thy renown. N'okola obwenzi olw'okubanga olina ettutumu omanyikiddwa. Abasajja bamanyi Bayibuli basajja babwino ekya amalala gakula bukuzi nalenga kopa bikola byansi bw'okusikiriza Abakafiiri bajje gye bali bafuuke emikwano gyabwe batandika kwegatta nabo kutandika ate kusamira. Kivala nti Obukafiiri buyingidde mu nkiso. Lwaki? Kubanga Setaani alabye omukisa okuyita mu basajja batali bakyufu naye nga bayisa abasajja ba Katonda abakontrolinga ekiyitibwa ekkanisa mu kiseera kino.
era abantu kamaleko ekigambo kino abantu abamu bali proud with the name SDA. Yes, erinnya eryo representing a message Mukama gyawa, but the name cannot save the tree from destruction, but the fruits can save. Obusanga omuti nga teguliiko bibala birungi nonkwadde osobola okuyita nti guno muyembe ono vakedo bafene naye ng'olaba kati kaliyo tekalina bibala bye kakuwa ozikiriza yadde kayitibwa erinnya ffene, naye kikalaga nti kaffene yadde kaakula bulala naye nga kalina ffene ebifene ako ekaba akati akalungi era okalekawo n'okataliza n'okawonwangako bifene ebyo n'obirya. Katonda bwatu wafaanana abantu be mu kiseera kino, abantu abateddewo amanya ne babeera proud of those names. Mu Isaya agamba nti I leave your name for a curse unto my chosen, nja kuleka erinnya lyo okubeera ekikolimu. Some people are proud of the names. Israel Mukama agireka erinnya nga ekikolimu nasigaza erinnya nti we are Israel, we are Jews, but they without bearing fruits for the Jewish people. Bagana okubala ebibala by'ekiyudaaya ebya Isirayiri ebibala bya Ibulayimu. Kyova Yesu Kristo yagamba nti abaana ba Isirayiri badezaddira Ibulayimu mwalikoze ebikolwa bya Ibulayimu naye tebabikola. So abantu abasinga kati baagala mannya. When they call Redeemed Church, there's All Saints Church, simanyi everlasting gospel, naye ng'enjiri ebuli wali eri butwa obwereere kubanga akapande kamulaga kimuwa proud afuna amala n'agamba nti now I am the church of God. Mu kiseera kino tulaba nti abantu they are proud of the name SDA. Yes, it is a good name, but those who are carrying now that name, they have joined hands with apostasy and they are proud of that name. So your name is becoming a curse instead of a blessing, because the fruits of your fruits do not qualify to be called that name, yet you are proud of it and it was registered by law. So if you are still proud of the name, curse will come upon you because you are proud of the name, yet you have the stamp of paganism and apostasy, because you have practiced harlotry because of thy renown. Katugende maaso mulaba ndowooza ebigambo ebyo kyekireese Yeremiya 3:3. Katuyongere maaso awo agamba bw'ati. Yeremiya 3:3 agamba bw'ati, therefore n'olwekyo kubanga okoze obwenzi n'ebiringa ebyo agamba nti therefore n'olwekyo the showers have been withholden, nti eruwandagirize olugenda okuyamba omwoyo amaanyi agasooka okubuulira enjiri gakwekeddwa bwekamalayika basatu tebukyabuulirwa. And there hath been no later rain, tewabaddewo nkuba ya luvannyuma. And thou hadest a whore's forehead, kubanga olina ekyenyi ky'omwenzi. That logo is a whore's forehead. Thou refusest to be ashamed, naye ogaanye okukwatibwa ensonyi kubanga olina ekyenyi ky'omwenzi. Ogaanye okukwatibwa ensonyi oluwandagirize lukwekeddwa, togenda kufuna nkuba ya luvannyuma. It is God's word. This is prophecy. Olwasomye omwoyo w'obunnabbi agamba nti bannabbi bayogera kitono nnyo ku biseera byabwe, naye message gye bawandiika yonna yali applicable, yali eri applyinga, yali ya future ya kiseera kyaffe kino eno. So everything these people prophesied, everything they wrote, it was for the church in these last days. So we need to wake up and be repairers of the breach, as God's word says. God's word tells us we must be the repairers of the breach, not the makers of the breach, not to imitate the wicked acts of the breach makers into God's word. Katugende maaso baganda bange aba program eno tweyogereyo. Mulaba ndowooza olw'okuzannya obwenzi, kutandika kusayininga mikago, kukola agamba nti Adventist anonti anti-ecumenical. Twalaba ebintu bino nga tebawakanya kwegatta kwa bibiina, naye okwegatta kwa bibiina bakolera nsolo ekifaananyi, okwegatta awamu bakolera ensolo ekifaananyi, batambuza agenda ezo. Catholicism, they are now friends with SDA and other religions, kubanga 7 women are now taking hold of one man, saying that we should let us be called by his name. Let us eat our own food and I will put on our own apparels. Leka tuyitibwe erinnya ly'omwami ono. Omwami oyo yani Kristo, Christians. Naye nga tulya emmere yaffe, twambala byambalo byaffe, Isaaya essula ey'okuna. Naye tuyitibwe erinnya ly'omwami oyo tweggyeko ekifumi. All Christians, so-called Christians, they are doing their own works. They are in controversy with God's word.
naye they are calling themselves Christians. Basiba mu night prayer, basiba basaba, bagenda okunoonya Katonda, bagamba Mukama akuwa omukisa, bataddewo amakanisa amanene, bakoze biki, naye nga bawakanya ekigambo kya Katonda. But in vain, but in vain they do worship me. Naye basinza bwereere, teaching the doctrines, for doctrines the commandments of men. Nga bayigiza enjigiriza, nga biragiro by'abantu kyannaku. Naye nga bigenda mu maaso. So muzuuke baganda ngala program eno. No time. There is no more time. This is the time of salvation. Wake up before it is late. Abasinga makatani kola program eno muyinza okugamba nti banne mumutuuziza obubaka buliwo naye obubaka buno tuvudde nabo kuva mabega. Kuva mwezi gwa kuna nga tuli ku bubaka buno tububulya buli Sabiti ku TV kuneeno ne Tuesday ku makya sawa 2. So ebigambo bino mbibagamba baganda bangala program eno not because I hate you, not because I want to attack you, but because I want to warn you so that you be saved. Baganda nga tweyongereyo agenda maaso n'agamba tulaba ndowooza emikago gino gize gikolebwa omusajja ayitibwa mu 1955 mpaka 1956 Martin and Barney House SDA leaders secretly meet with the Protestant representatives. Martin and Barney House, they trade away 2 vital doctrines of Seventh-day Adventists in order to be accepted by the foreign Babylonian churches. Bakola bajjawo enzikiriza. In fact, this is the 3 angels message basindikiriza okulaba nga bakkirizibwa Babylonian churches amakanisa agobuka aga Babyloni okulanga babeera bumu. Enjiri gye bantu kuyita nti ya bukyayi, njiri ya kuvumira kibala tibagamba temulira njiri ya bukyayi. This is not hate message. This is the truth. Because people are now in harmony with paganism, in harmony with the sin, they do not want to rebuke sin anymore because they are friends of sin. But this is the truth. We must speak the truth as it is. But when I get a mason agamba 1962 to 1964, Vatican Council II, also observing B.B. Beach established contact with Catholic leaders and Lucas Visca, the key WCC observer. They became good friends and set up the first meetings between the WCC, World Council of Churches, and SDA Seventh-day Adventists, which took place from 1969 to 1973. Byatandika ddala mwezi bitandise kati open kadwandise okuvaayo naye nga behind emakumi bazze bakola in secret. Walaga bajjanga ba observers. Olaba ndowooza bajjanga ba observer. Nenga observer Bible gamu ababiri bazze okutambula mu kujja nga batabaganye. Can 2 walk together except they be agreed? Amos 3 nga batugamba tekisoboka temulimbibwa baganda bangala program eno. So enkolagana banasajja bajja balyamu olukwe mpola mpola kuva mu 1926 omusajja ayisibwa Joseph Roughborough wemala okuwummula musajja tupayone yasembayo ku baali baliwo mu biseera bali against falsehoods, against apostasy ne bapayonera abasajja baneeno ba Joseph Roughborough musajja obambi yasembayo okufa payonera kibiina kino kyatandika okukyusa enkola. Kibakati ebintu bibuulira bibanga abalese new theories. Lwaki zifaananga new theories? Kubanga batandika okuziika ebintu bino okuva mabega. Kati ogenda okubuulira ekigambo ekyamazima ng'obalinga aleeta ebintu ebipya, olinga ng'aleeta enjiri etalina makulu etabaddeewo. Kati oyenge maaso Bayibuli egamba bw'ati, omwebu nabbi agamba bw'ati, awaddako agamba bw'ati mu Great Controversy page 382 akatundu akokusatu agamba bw'ati, besides a sinful union with the world, ng'oggyeko okwegatta n'ensi okwekibi, the churches that separate from Rome represent other of her characteristics. Amakanisa agegeyawula ku Roman Catholic Church galina enkola eza Roma zegafaananya ezaga nti zeewudde ku bukafiiri ku butatya Katonda. Now they have things which are similar to those of paganism or Catholicism as we know. Katweyongere tulaba crosses, tulaba wave lines, tulaba half moons and stars, nebira bingi nnyo wirwe twagiraba naye agenda maaso n'agamba tukomakaawo agamba bw'ati
Testimony to Ministers page 2:5 akatundu akasooka n'agamba the world must not be introduced to the church. Ekkanisa terina kuyingizibwa mu kkanisa. And married to the church, nefumbirwa ekkanisa, ensi nefumbirwagana n'ekkanisa, forming a bond of unity, ne bakola ekibagatta emikago egibasiba awamu. Through this means, okuyita mu mikutu gino okulaba nga ekkanisa yeegasse n'ensi, the church will become indeed corrupt, ekkanisa egenda kwonooneka, and as stated in Revelation, nga bwe kyayogera mu kubikkulirwa, a cage of every unclean and hateful bird, ekkomera ya buli dayimoni na buli nnyonyi mbi ekyayibwa. Kubikkulirwa ebigambo ebyo bibiri byakwotinga wano nabbi wa Mukama. N'agamba nti ensi terina kuyingizibwa mu kkanisa, okola emikago egizisiba awamu okulaba ng'ensi yeegasse n'ekkanisa. Nti okuyita mu mikutu gino okulaba ng'ekkanisa yeegatta n'ensi, the church will become indeed corrupt. Era ng'awo kya mu kitabo kya Kubikkula essula 18 ng'ayogera nti a cage of every unclean and hateful bird, egenda fuuka ekkomera ya buli dayimoni na buli nnyonyi mbi ekyayibwa. What is the call of an angel? Come out of her, my people, that he be not partakers of her sins. Bw'olabula omubi n'agaana okuleka ekkubo lye, oyawukana n'omubi oyo. Agenda maaso n'agamba aliwo tuta mu TSB 188 waggulawo kyekigambo ky'omulala waggulawo agamba we are in danger of becoming a sister to foreign Babylon. Tuli mu kabi kalina okufuuka baganda b'omwenzi. Of allowing our churches to become corrupted, okukkiriza amakanisa gaffe kubanga goonoonebwa, and filled with every false spirit, okujizibwa buli mwoyo omubi, a cage for every unclean and hateful bird, ekkomera ya buli dayimoni na buli nnyonyi mbi ekyayibwa. And will we be clear unless we make a decided movements to cure the existing evils? Nti evil tuyinza okuba abalongoofu okujja olwaza okumalirira okulongoosa obubi buno obugenda mu maaso, naye obubi buno tebulongoosebwa mwana wattu, bwongera bwongezi kusiimibwa na kutwalibwa mu maaso. Ababukola kubasuusuuta akasabawayo ensimbi mu makanisa nga babagulumiza, be balina abakazi abasukka mu omu, be bakoze ebikolobero mu makanisa, ne kubanga bateekamu ensimbi, these evils cannot go away. And even now the leaders are the one who in those evil acts who are committing these evils. So baganda bange ba programu eno kubikkula watu watugamba 18 nti kigudde Babuloni, ddoboozi eriva mu ggulu nga ligamba Babuloni kigudde, kifuuse ekiro ky'abalubaale, ekkomera ya buli dayimoni mu nnyonyi mbi ekyayibwa. Katugende mu maaso, bwe tweyongerayo okubikkulira tujja kusomawo mu mazo basomerawo, naye agenda mu maaso n'agamba agamba bw'ati, agamba nti I was confirmed in all I had stated in Minneapolis, nti nakakasibwa byonna bye nalaba mu Minneapolis, ng'agamba nti a reformation must go through the churches, nti okudda obujja kulina okugenda okuyita mu makanisa. Reforms must be made, okudda obujja kulina okukolebwa for spiritual weakness, olw'okunafuwa mu by'omwoyo, and blindness, n'okuziba obuzibe bw'amaaso, were upon the people who had become blessed with the great light, nti kubanga biri ku bantu abali baweereddwa omusana ogw'amaanyi, and precious opportunities and privileges, n'omukisa ogw'omuwendo ogw'omuwendo. As reformers, nga abalifoma betusomako abayita, they had come out of the denominational churches, bava mu makanisa agali denomination mu nzikiriza ezo, but they now act as part similar to that which the churches acted. Ne kati bakolanga amakanisa ge bavaamu bwe gakolanga, tebakyalina njawulo. Agenda maaso n'agamba we hoped that there would not be the necessity for another coming out. Twasuubira nti wanaaba okuddamu okufuluma. Bino ebintu byonna tubira baganda bange nti okuwa okufuluma okuva mu bibiina biyeeri. Abantu bafuma naddala banyinaffe bano bapayoneya bava mu bibiina nga balowooza nti bamaze, naye okulaba evils ezazitandise okuyingira mu nkiso nga Pawulo bwe yalaba nti ekyama ky'obujeemu nakyo nakakano wekiri kikola. Basonike ekyokubiri essula eyokubiri, ekyama ky'obujeemu nekakano wekiri kikola, naye agumiikiriza okutuusa wali bikkulibwa, omwana ow'okwonoona, omwana ow'ekibi ng'ayogera ku bwa paapa, eyeegumiza okusinga ekintu kyonna ekiyitibwa Katonda. Pawulo bino abiraba bisembera, naye ng'akyali mulamu, naye ng'alaba ekyama kyekula kiyingira. Wano kyavuddala ne mukyala we naye yalamba n'agamba nti we hoped that there would not be the necessity for another coming out, nga tandise okulaba evil ziddamu zitandise okuyingira ze baaleka eri.
ziyingira abantu tandise entertaininga wemala okuvayo ne bagamba nti kakubye 1915 n'alabula n'agamba bannange mukama nangamye nga sinaakufa great changes will take place in the church. Don't say that he did not warn you. God has told me to warn you fully before my death. N'alabula. But now the prophecies are now coming to pass. Naye abantu beebase baganda bange. Meyo message ya 389 bwe tweyongera agenda maaso n'agamba bwe tukonverse page 6 n'agamba bw'ati bwe tweyongera yagamba in amazement mu kusamaalirira they hear the testimony abantu bawulire obubaka mu kiseera kino that Babylon is the church nti Babylon kanisa tekyali kiri Babylon kye twasuubiranga eri enkadde ey'abasajja bali abakafiiri it is a church foreign because of her errors egudde olw'ensobi zaayo and sins n'ebibi byayo because of her rejection of the truth sent to her from heaven olw'okugaana omusana ogwagiweerezebwa okuva mu ggulu. This is SDA church kubanga baganye message ya warning yeganye. They are not changing, they are just progressing to do apostasy. Agenda maaso n'agamba as the people go to their former teachers ng'abantu badde eri abasomesa ababuulizi baabwe with eager inquiry nga babagamba bannaye bababuuza are these things so ebintu bino bituufu mmanyi bali bababuuza naye bwe babagamba the ministers present fables prophesy smooth things abannabi ne batandika abasola ababuulizi b'enjiri batandika okubabuulira enfumo ne babalagula ebyobulimba ebiweweevu to soothe their fears and quiet their awakening conscience okakanya okutya kwabwe n'okusirisa okuzuukuka kw'okutegeera kwabwe babadde bazuukuse. But since many refuse to be satisfied n'okuva abantu balema bagenda okubanga tebamatira with the mere authority of men n'amagezi ag'abantu obuyinza bw'abantu bwokka nga tebubamatiza entegeera y'abantu and demand a plain banja ekigambo kimu. That says the Lord. Twagala bw'atyo bwayogera Mukama. The prime ministry nti obuweereza buneeno obumanyikiddwa ng'abafalisaayo bagenda kujjula obusungu nga authority yabwe eri questioned bagenda kudenouncing a message as of Satan ng'eya Sitaani and stir up the sin-loving multitudes to revile and persecute those who proclaim it okulaba nga bagolokera kwabo abagibuulira n'okubayigganya. Lwaki? Kubanga message eno egenda kubasiikula busiikuuzi tebagyagala kubanga enenya agamba they are going to stir up the sin-loving multitudes. Abagala ekibi abasajja batakyusa abayingira mu bibiina ebyo naye nga bajjala okubanga abantu bazina nnyo ku effort abantu bazanya nnyo emizannyo egyatunyumira bagenda kujja bwe batyo. Agambe abantu bwe batyo batali converted bogamba nti bannaye bwatu bayogera Mukama twetunyumiza abantu bwe batyo bagenda kubanga babagolokosa baba inspiringa baba stylinga okulabanga bagolokokera ku bubaka babulangire nti bwa Setaani bayiganye abo ababubuulira. We are waiting for these things and we are very aware that they must happen, but the message must be proclaimed in power, and the fourth angel must accompany the three angels' message to empower this message to reach the entire globe so that the coming of the Lord be hastened. Katweyongereyo Reverend Herald's August nga 1893 n'agamba of those who boast of their light nti abenyumiriza n'omusana gwabwe and yet fail to walk in the light and in it ne balema okugutambuliramu. Christ says ti Yesu agamba but I say unto you it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at this day at the day of judgment than for you okusinga mmwe. And thou Capernaum, era gwe Capernaum Seventh Adventists who have had great light afunye omusana ogw'amaanyi which art thou exalted unto heaven agumiziddwa okutuuka mu ggulu on point of privilege n'ofuna omukisa ogw'amaanyi. Agenda maaso n'agamba shall be brought down to hell ogenda kusuulibwa emagombe. For if the mighty works which have been done in the kubenga ebikolwa eby'amaanyi ebikoleddwa mu gwo omusana guno had been done in Sodom, singa byakolebwa mu Sodoma, imagine Sodoma kyazikirizibwa n'emmesage eno singa yabuliwa mu Sodoma, it would have remained until this day. Yandibadde Sodoma ebeerawo paka mu kiseera kino. But because these men are sin loving, are now loving sin, friends of sin, this message cannot work
cannot help them. These messages we are preaching now and we are hearing, singa byabulirwa mu Sodoma bandibadde bakyuka, tebalizikiridde, bandiwulidde. Imagine. Naye kubanga kanisa efunye omusana mungi eganye ogugira, Bible omwoyo nabbi agambye ejja kusiba wansi emagombe. Nobositizayo nga Isayi Mukama yagikuba wansi n'agivaako, n'aleka n'abamanga ne bagikuba, Roma nejja negizikiriza. Bwali wagenda okuzikiriza. Kati Roma mu kiseera kino esazeewo Roma eri yali nkafiiri n'ekuba Isirayiri eyasooka. Kati Isirayiri ekiseera kino SDA Roma ensomi yegyebulunguludde. N'ekyomuzizo bbaana ey'ekikafiiri ekifaananyi ekyenyi ky'omwezi kye tusomyeko wali erimu mu Yeremiya 3:3 ekigiriko ekiganya okufuna enkuba y'oluvannyuma kati kigyetimbye. Buli muntu agenda okuzuuka ajja kuzuukusa, but anyone who does not want to wake up, you will sleep until the day of judgment. Until the day of judgment. Katweyongereyo. Testament to Ministers page ya 5 akatundu akokubiri kyavude agamba there is but one church in the world who are at the present time standing in the breach. Ebigambo bino omwoyo obunabbi abyogera mu kiseera ekyo ng'ekkanisa kyayimiridde mu musana. Abantu bakola baleta nnyo statement zino nga don't call the church Babylon. Agamba there is but one church who at the present time mu kiseera kino kye tulimu kiri. This message eno yajogera mu kiseera kye yalimu. Stand in the breach, abayimiridde mu kituli bali babulya message eno ng'ekyabuulirwa, and making up the hedge nga baziba ebituli ebyo tugabako batereeza baddaabiriza, building up the old west places nga bazimba ebifo ebedde ebyayonoonebwa, and for any man to call the attention of the world and other churches to this church. Nomuntu yena okuyita okulaba nga alangirira ekkanisa eno denouncing her as Babylon ng'agiyita Babylon, it is a work in harmony with him who is the accuser of the brethren. Gwe mulimu ogukolebwa oyo omuntu anenya abooluganda. Ne message eno mu kyayiti egiwandiika nga alaga mu kiseera ekyo nga message eno ekyabuulirwa nga omusana ng'obwaka bukyali busongovu. However much mwali mulimu obumulumulu, naye nga abantu bali bakozesa obumulumulu obwalimu nga bayita ekkanisa Babylon. N'agamba nti no to call the church Babylon. Nga mu kiseera kino eyimiridde mu kituli ebulya message eno, ne kali message gye tulabako mu kiseera kino gye babuulira ya kwonoona bwonoonyi mulimu gwa Katonda. And they are still quoting these statements to cover their shame, to fool the followers that don't tamper with the God's church. God's church cannot be Babylon. Let me tell you, God's church cannot manifest the fruits of paganism. But if God's church is now working as a pagan church and has the face of a whore or a harlot, then they are still claiming that it is God's church. God forbid. God forbid kitalo. Katugende mu maaso baganda bange obudde bugenda. Pozi tulaba ebigambo bineeno. Obiseera bino betutuuseemu tulaba Obukafiiri wonna betunze mbagambako, naye ebigambo bino omwoyo obunabbi agamba Great Controversy page ya 39 agamba akatundu akokubiri fa wabulira message agamba nti the history of the early church testified to the fulfillment of the Savior's words. Nti ebyafaayo by'ekkanisa eyasooka bikakasa okutuukira kw'ebigambo bya Yesu Kristo. The powers of earth and hell arrayed themselves against Christ. Nti amaanyi ag'emagombe ag'ekibi negalwanagana ne Kristo in the person of his followers, nga gayigganya abantu okugoberezi ba Kristo. Paganism foresaw that should the gospel triumph, Obukafiiri obamala okulaba nti enjiri singa egenda maaso neraba omukisa, her temples and altars, nti yeekaalu zaayo weewaawo yeekaalu zaayo ne wootaali zaayo would be swept, byakusaanyizibwawo. Therefore she summoned her forces to destroy Christianity. Bwekityo Obukafiiri ne busalawo okusaanyawo Obukristaayo. The fires of persecution were kindled, Christians were killed, were murdered. Agenda maaso n'agamba Abakristaayo kiki baakola? Abakristaayo, Christians were stripped of their possessions, wetwengera maaso bw'agamba, and driven from their homes, ne bagobebwa ne maka gaabwe. They endured a great fight of affliction. Ne bagumiikiriza okulwana okw'okulumizibwa, wetwengera maaso bw'agamba,
agamba mu Ebraniya 10:32 bw'agambye they had a trial of cruel mockings and scourgings, yea moreover of bonds and imprisonment. Basibibwa, bajogebwa, bakolebwa buli kimu, babaŋoola, babatulugunya. Great numbers sealed their testimony with their blood. Nti abantu nkuyanja bawaayo obulamu bwabwe, enjiri yaabwe gye bali babuli obujulirwa bwabwe babusiringa n'omusaayi gwabwe gwayiika. Noble and slave, abakulu n'abaddu, rich and poor, abagagga n'abaavu, learned and ignorant, nti abayivu n'abatali bayivu, were all slain without mercy. Nti baabatirimbula awatali kisa. Obukafiiri bwetyo bwakola mu kiseera kino eno ndi bwagezaako okutirimbula, naye abantu bakatonda bayongera bweyongezi kye bwakola nga bamaze okulaba biri biganye, busse baganye, ne batandika okufuuka mikwano gy'abukristaayo, ne batandika okuyingiza obukafiiri bwalabira omukisa ne buyingira obukristaayo ne bukuba ekigo. Naye mu kuyiganya byalema, batandika okuinfiltrate, nga kibaani mu kiseera kyaffe kino kye tulimu nga baagala okuyigganya, baladde emikago egigatta amadiini. Amaze oteeka emikago egigatta amadiini, kaki kye bakoze? Batandise okulaba nga bayisa amateeka, tontabala nga sikutabala, nga tuwulira enjiri etali ya bukyayi, tovumirira ddiini ya munno, lw'omuleke nga bwali. Ebitambula kati enjiri eriwo, kubanga baagala okusiba ekintu kyabwe. Then they and now they turn against the remnant of the seed of the woman, the small number, the living remnants, and they murder them and persecute them. Babajjako obugagga bwabwe nga bwe bakola bali eri, naye bwe tebasoose kikola nga bakikola luli eri okupikipapira, kabasoose kola nga bakwana omukwano gw'ebibiina byonna babigatta awamu, bakole emikago egibagatta awamu, tontabala nga sikutabalanga. Ne after that ekigenda okuddako kyekiriwa, bekobaane, bayigganye, batirimbule, basanjage, basaanyeewo abantu ba Katonda. Naye tetubimanyi byonna baganda nga la program. We are aware of all of these evils and plans, because God's word is a lamp, a sword of prophecy. Jetusoma, jetutunulira. We are aware of all of these evils. They are coming, but we shall not stop to proclaim the truth as it is in God's word. Kalugende maaso ku lutimbe twongere tulabe ebigambo binene. Bwe twengere ku lutimbe we tubadde tukomye, agamba bw'ati, amaze okulaba Obukafiiri, naye tulaba akatambi kaneeno, Konstantino nga amaze okulaba nga ayingira obukristaayo buganye, yatandika okwana emikwano egy'okwefuula omukristaayo, n'agamba yafunye vision y'omusaalaba, n'ayingira obukristaayo. Bw'ayingira obukristaayo, olw'okulima bw'akyusa omusaalaba gwe babagamba Yesu museme gwe yayolesebwa, naye nga yali ayoleseddwa ttamuza Katonda w'enjuba. Bw'amala okwolesebwa ttamuza we, n'ayingira obukristaayo. Katugende mu maaso, n'ayingira obukristaayo obwo ne yeefuula akyuse. Bwe kityo ekyavaamu kyekiriwa, n'atandika n'abribinga bakabona b'amadiini. Katweyongereyo, n'abribinga. Naye tulaba kyekyavaamu kyekiriwa, persecution gye mbadde mbagamba. Catholic Church ng'egasawo ne ba emperor ab'ensi, ebyavaamu bye biriwa, bapersecutinga abantu ba Katonda, ne babaliisa empologoma, ne batirimbula, ne bayiwa omusaayi ogutalina musango. Naye kubanga ekibasa kyekiriwa, bawulizira ekigambo kya Katonda, bakyawa Obukafiiri, bavumirira ekibi, bakwano bakola butuukirivu. Ba emperors babakozesanga ab'enjawulo, sijja kuddamu kuba bali bayitirivu, bapapa banjawulo bakozesanga ba emperors abo, ne balimusa empologoma enjala. Ekyavaamu kyekiriwa, ne bazigguliranga, ne baziyimbula, ne zijja ne zigajambula abantu ba Katonda, ne zibatirimbula. Ng'ekibasa kiki? Mazima ge baaweebwa okuva eri Katonda, kubuulira kigambo kya Katonda nga bwe nkibuulira n'okusingawo bakibuulira. So zaabalya mu bisaawe bye bayitanga zi arenas, baatulanga nga wegende nambola okulaba omupiira, ne balaba akazannyo ne kabanyumira, ne banyumirwa nga basanyuka, balaba firimu, ate firimu ng'eri riyo. Season ezibakola camera tricks, ne bajjawo kiri ekyaddala ne bateekawo ekyobulimba, no, nga balaba ddala bakola ebikolobero. Ekereziya bye yabikolanga. Mujjukira wano beetonda, ekyo sijja kijja ku mumwa. Paapa ono aliko naye yeetonda mu 2015. Paapa Pawulo lye yafa mu 2000 naye yeetonda. Naye okwetonda kuno kwa bulimba, tebeetonda, kubanga singa beetonda ebikolwa ebyaleetera abantu ba Katonda okuttibwa, nga okujjawo amateeka ga Katonda ogakyusa n'okukola Obukafiiri wonna obuyingidde mu Kristaayo, bandibadde kati babivaako dda nga babikyusa dda
bakola bakyusiza enjigiriza ez'obulimba okuzijjawo ne badda ku kkubo ery'amazima. Bangi baafa awatali musango. Naye ebyo ekyennaku ekkanisa ezeesoma obunnabbi buno ng'eraba obugwagwa obwakolebwa ku bantu ba Katonda. Kala join in the hands. Next to a church claiming we are God's church. This is God's church. Don't call the church Babylon. Who deceived you? Ani yakulimba muganda wange awuliza program eno? Ani yakulimba? Tugende maaso. Abantu bangi abafa babookya omuliro era kyenyaga balagakaawo nga tisina kusimatukawo nga mulaba ebintu ebyo. Mulaba ndowooza abantu abayokyebwa ne battibwa n'omuliro. Mulaba ndowooza emisalaba cross mulaba tuddemu twetegereza abantu awo katono nnyo. Ebigambo ebyo mulaba ndowooza ba emperors awe battanga abantu. Mulaba emisalaba egyo bakuteekangako omusalaba ne bakuwokyanga omusalaba bagukutaddeko nga bakugamba nti lwaki owakanya Katonda tamuza. Ekikuttisa kuzanyira ku tamuza. This cross was used by paganism. Era Catholic Church emala okuva ku mulamu ogw'amazima n'etandika okufuuka enkafiiri konko teyina misalaba gino naye yatandika okuyingiza obukafiiri n'erera obukafiiri okuyingira mu yo naye kugamba afutalo Yesu kwe yattibwa ku musalaba. Kali baatirimbulanga abantu abawakanyanga Catholic Church olw'ebikolwa byayo nga bataddeko omusalaba nti okuwakanya tamuza yekikussa. Mulaba ndowooza baawokyanga bataddeko emisalaba maaso ge babatulugunyanga bataddeko emisalaba nga gyewanise. Abane batira ku misalaba kwennyini nga bawe nga sadaka Katonda waabwe tamuza. So omuntu ogenda okulaba nga ali proud nnyo kozesa omusalaba, I pity you. Naye gandi we are God's church. Shame upon you. Shame upon you leaders. Katugende maaso tulabe ebigambo bino ebiddako. Bwe tusoma ekyawandiikibwa kino kyeyawa okufundikira Mukama agamba nti okudda kwa Yesu Kristo tugenda kubaawo okujjako nga baddewo okwawukana kuli the falling away first. And the man of sin be revealed, the son of perdition. Eyegulumiza okusinga kino kyonna ekiriwa Katonda. N'atula mu yeekaalu ya Katonda nga yeeraga okubanga ye Katonda. Ekyo nkibale baganda bange. Ne yeeteeka mu yeekaalu ya Katonda. Ne yeefuula okubanga Katonda. Papa kyakoze. Pop means God. Father. Yesu Kristo agamba Matayo 23:9. And call no man father, for one is your Father which is in heaven. Now they have spiritual fathers. That is apostasy. Nebino binabino okwanikibwa before the close of time. Yafundika ne kyandikibwa ekyo katulabe obutufaananyi katono nnyo tufundikire. Hitira tumulaba yakozesanga emisalaba egyo emuyinza okugiraba. Crosses those pagan symbols. Omulaba omusalaba gwa Hitira ogwo contact ye kale tulaba ne papa gwe musalaba gwe yakozesa kutujjuka Hitira. Catholic Church yamuteekawo okutirimbula Abayudaaya. Katusomeko ekyandikibwa ekyo baganda bange tufundikire. Mu life sketches page 297 kutundako kuna kyavudde agamba we have no home here. Baganda nga basoma abala program eno ensene mazeemu abantu ekibi kigenda mu maaso ensi teteredde kutabanguka kwekalakasa kutta abantu n'ebiro ebiringa ebyo kwetoola ensi yonna ebikolwa ebyekko n'obukambu bigenda mu maaso ku bantu amu nga ababikola bakumaddembe abalala abantu bannaabwe bakutte abantu bannaabwe ensi eri disorganized kati newedde tugiraba ng'eri mu mirembe Katonda agenda ajja omwoyo ku bantu batandise okufuuka cruel kyavudde agamba we have no home here. Tetulina maka wano baganda bange abakolera ensi eno okugibeeramu emirembe n'emirembe tetulina maka wano abalidde esente okutunda ekigambo kya Katonda we have no home here. Agamba we are only pilgrims tuli bayise and strangers era abatambuze passing to a better country tugenda mu nsi esingako obulungi even a heavenly ate era nga ya muggulu. Place your mind upon these things. Take obwongo bwo ku bintu bino and while you are doing this ngekola kino Christ will be right by your side. Mukama Yesu agenda kubira ku luuyi lwo. May God help us to win the precious boon of eternal life. Mukama atuyambe tusobole okuwangula obulamu ekijjulo ekibbiitu ky'obulamu obutaggwaawo. Mukama atuwa ekisa. Katufundikire programu yaffe eno bwe tuti. Bagala nga babadde bala programu eno mbebaza. Bebale kufolowinga gye tuvudde. Atuyiga ekyokuyiga kino. Ate basigadde ebintu butono nnyo nabutandikizako sabbiiti ejja nga njigiriza ku Tuesday olw'ekisa kya Katonda nnyinza okubaawo naye mba sibaddewo siga nti wajja baawo buzibu nno tomanya naye nga nsuubira okubaawo ku Tuesday olw'okubulya ekigambo kya Katonda naye mbadde mbasaba baganda bange temuva ku kigambo kya Katonda munyweze amazima ga Katonda mutambule Katonda nga bw'ayagala mwawukane ku bukafiiri era olunaku olwaleero njagala nga nfundikira wano programu yaffe
Tuesday tumwerabya ku makya ssaawa 2 nja kubaako nga tuli nga program bwelina okubeera sabbiiti ennungi olunaku tulomeko n'emirembe. Baganda bange muganda ngali ekireka nkubidde ku simu nga sina kutandika program eno nkutumiddeko maama Nakaddu n'abalala bonna basista abeesegukwawo ku n'ebalami mayanja awo mbatumiddeko nnyo. Mukama bawo mukisa, Mukama bawo abakuume, mubeere bulungi, mweraba sabbiiti ennungi. okuyomba n'obujja